noyo kwalina muwanyirire bamwegomba bangi nga banamanyirira sali kaleto mulunyamuwe kubanga yewaya kulago mukwano otomuwa kuba musango mulindo kyabula kukumubudabuda. Program eya Kifansalira nga bwolaba tuli Lugogo mu Omwoleso gwaffe. Olunaku lwaleero twagadde tukuleetera ebintu ebyenjawulo ebibeera mu Omwoleso in that nti gwe omwaka ogujja atasobodde kubeera ng'ojja mu mwaka guno naawe ofunamu kye weegomba oba oliawo ate nosobola okubeera nga ojja osobola okwolesa obanga oyina omukolo naye nga wandyetaaze omukolo gw'okuvaayo bulungi by'olina okubeera nga okola. Wano wendi waliwo omukyalo omu ku babadde mu Omwoleso gw'omwaka guno kakati njagala tubuulireko ye yayoleseza ki olunaku olwaleero. Nnyabo nsanyusa okulaba. Kale bambi nange nsanyusa okulabako. Otya? Ndi bulungi. Nyagaffe. Manya nze Sandra Namisango Jumbwike. Ndi mukyala mutimbi. Era ntimba era bennaleese byakwolesa ebyokutimba tutimba emikolo gyonna kati kye tusinga okukozesa tutetenkanya ekintu nekirabika nga omuntu wakirowooza tugamba nti njagala theme bwet I want kangambe ng'omuntu akugambye nti I want a traditional theme nga we tukoze introduction yawo ne tuteekawo ebintu byonna biraba basket tukozesa bintu byonna. Introduction nene yinza okubasaidia abako nga we batuula naye era it can also work as a wedding. Yes. Kati awo bambi omugole akoowa kati okumutetenkanya tumuteekerawo kwa kafaliso n'atuulaawo oba n'afukamirawo kubanga aba alwawo. Yes. Just kwongera ku mugole kubeera comfortable. Ebiseera bisinga emmeeza naddala ez'abako muteekako ebitambaala ebyeru nga kino. Kati ekitambaala ekyeru most times omuntu aba alonze kala ze. Kati walonda kala kati yo white a blending and kala nyingi. Ayinza okugamba I want a mixture of colors. Kati n'ogamba nti n'okozesa white as a base. Kiba ziri zonna zijja connectinga. Yes, kyovola tutera okukozesa white. Okulonda kala z'abagole naddala ez'okutimba. Omugole omukyala yasinga okulonda kala baba balina kye baagala ne bakuweereza ne ku bifaananyi nti mba njagala ekintu nga kirabika bwe kiti. Ebiseera bisinga waliwo omuntu bwe basanga nga bamutimbidde tugeze ng'ekidaala abantu ne batasiima bulungi aga kala zibuzeemu golooza oluusi kiva ku ki? Oluusi kiva ku omutimbi mwennyini nga byaganye nga kyaganye okukwatayo oba lighting nga tamala so nekibeera dark or dull. Sometimes abamugole mwennyini na insisting nga njagala kala bweti n'omugamba tejja kukola oba ejja kukola nagamba nze njagala bwenti. Yes. Yeah, okutimba ku introduction okwa wedding kwawukana kutya? Kwawukana mu setup basically kubanga kati abasinga abako be babeera ku table ne colors ze tukozesa we use earth tone colors. They are more traditional. Kati red ne gold wobiranga biri wamu kirabika ng'ekyo ekikooyi. Noteekako a more traditional color. We use more traditional centerpieces. Waliwo centerpieces eza wood, fruits, ebintu webityo. Kati as opposed ku wedding glitter, lights, nekikwata yo ebyo obutimba buno bwonna kati ku introduction tuba tukozesa a colored one. Yes.
Program ya Kifansalira omukyala mulabye alina ebintu ebirungi bingi era kuwadde kwegamba enjawulo eri wakati w'okubeera nga otimba okwanjula n'okutimba embaga. Tuli mu kuba kifaananyi ky'oyinza okubeera ng'okozesa okujjayo omukolo gwo nga gufaanana bulungi. Kakati gwagamba nti ze ebifaananyi byange bibeera bibi oluusi ab'ebifaananyi batta omukolo. Nkuleetedde omukugu Muhammad ali wano naye ku mudaala gwe njagala abeere ng'akugambamu ekifaananyi ekirungi oyinza kifuna wa kivaayo kitya. Program ya Kifansalira tuli mu kubalaga ebyali mu mwoleso ogwa 2017. Yes, kakati ndowooza kantuuleko era nga bwe musanze atudde agende maaso n'okutunya. Kale nange nsanyusa okusanga weebale kwolesa buli mwaka buli mwaka. Omaze emyaka emeka ng'oyolesa? Myaka 5. Wagira kintu? Amina. Okay, gwani? Katende Muhammad. Katende Muhammad Photography ye company. Kati Muhammad gwe wano ndaba albums ennungi ez'akabi ndaba ebifaananyi ebyafaayo bulungi feesi z'abantu ennungi ennyo. Gwe ku mukolo ogunyumisa otya? Kirungo ki ky'oteekamu omukolo gw'omuntu oba gwa mbaga oba gwa kwanjula oba ne birthdays muzikolako? Okay. Oh, okay. Emikolo mugikola mutya ne givaayo mu ngeri y'ebifaananyi? Ebifaananyi ebirungi bijja ne skill, omuntu kumanya skill ejja ne lighting, okulighting ekifaananyi obulungi, composition, story nti abagoloba oba pozinze otya, then ekirala kiba equipment z'okozesa. Kati n'obanga olina skill efaanana etya naye nga kamera si nnungi era ebejja kola ki principles z'ebifaananyi ebirungi tuzigoberera netubeera nga tukuba ebifaananyi bino byolaba. Kubye omugole ate oluusi afunye obuzibu oba babbye oba nkuba etonyeemu kwega ebifaananyi byonooneka okikola otya omugole okukuma ebifaananyi bye nga biramu bulungi? Kakati tutambula ffe ku mukolo gwe tugenda kutuba ne cameras bbiri, main cameraman ne backup. So kati webanga nkuba yeyinza okuleeta obuzibu naye bino ebyokubba ebifaananyi ebyo tubisalira amagezi oba ne safe weziri okumala okukopa kaadi zonna oziteeka mu safe ng'omubbi tosobola kutwala safe ezitwa kilo 5 n'ogibba mu ofiisi ya muntu omwoteresa ebintu. Naye bino ebyenkuba nga ezze oba mu field ng'ate omukolo teguyimiriddeemu bwe buzibu bwokka bwe tuyinza ossangamuuko. So kati awo tukozesa backup camera in case emu efunye obuzibu. Ebifaananyi bino tubiteeka kati ino kyolaba ye photo book. Ebifaananyi bino these are non-tearable papers. Kati si bye bino ebifaananyi byolowooza nti ki si bye ebifaananyi byolowooza nti bisobola okukola ki. These are non-tearable papers nga woziraba teziyulika. Ate ebifaananyi tubiprintinga kuli kwennyini tuba tugezaako okwewala ki bano abajja okola omukolo n'oyita abantu 6 buli ajjeewo n'abanga agenda n'ekifaananyi kye kati twabeewalira wano wennyini. So kino kyolaba kyetugezaako okukola. Kati kino nakyo mukimuweerako nga package oba ate yo mu album mugimuguza nga tugimuwa mu package tugimuwa weti wanya tugamba nti bimuteereko ayinza okubagaininga n'atagifuna ne trending up nga after 10 years efaananyi buli omu yatwala ekikye. So kati tukola tumuwa weti ye bana abala abayagala bakolera abakolere neffe tumuwa album ng'ewedde. No smart TV ebeera 4K videos zetulaga 4K ebeera full HD emirundi 4 mu quality picture quality ya 4K. Kati ze video empya zetukola tukosa kamera za 4K ne tukwata video weziti tulina kye bayita live streaming. Omukolo tugulalaga live ku YouTube obanga olina abantu kaŋŋambe olina abantu 10 ku reception abamu nga basigadde waka tokyatawaana ebifaananyi bitukwata bigenda live ku YouTube nga tukosa TV ez'omulembe ezina mirroring technology kitukola. Ekipya kye twaleese omulundi guno. So byebintu birungi nnyo era twebaza Vision Group otukuŋŋaanyiza abantu abawera emitwalo ng'ebiri wano okubanga bajja tukyatawaana kulanga nnyo olinda mwaka gwa June n'okola ki. Kale howe bifaananyi Katende Muhammad mumulabye ate nga alina n'ekipya kyeyabateeredde muba kiwandiise ekirungo programu ekyali ya Kifansalira tugezaako kulaga ebyali mu mwoleso 2017 kakati gwayagala ate naawe okwetaba mu 2018 by'olina okubeera nga otambulirako. Tukwagala nnyo ke tugende mu maaso ate n'abantu ab'enjawulo. Akakodyo kamu ke mutadde mu bifaananyi ebirungi. Well, tulina eno bagita guest book
guest book eyabagenye ku mukolo ku reception eba tugiyisaamuko mwataddewo abagenyi abajja ku mukolo nabo abagenyi Nampeera bakubazadde kati tukwefaane pre-wedding photos ebyo ebifaane byemulaba wano eno so abagenyi abazze ne bakomentingako ne bakuwishinga luck ndoza oba obiraba pre-wedding shoot pictures byamulembe nnyo nnyo ndoza nawe oba okalaba obubaka bwonna eri abakulaba well sina nnyo kyamaanyi but I wish mwebale kulaba Bukedde TV. It's the best TV so far. Tubawagira nnyo tubalaba mwebale kujja. Mwebale kwesalira nakulabika. Thank you. Wani ama. Bamita Maureen. Kale sigenda ebira bikubu tugenda kubeera nga tumulamu n'oluvannyuma tugenda kukomawo ate tulabe ku muntu omulala. Kifansalira noyo kwalina muwanyirire bamwegomba bangi nga bana banyireddasaliza kaleeta omulumya muwe kubanga yewayakulaga omukwano otomuwaguba musango munno kyabula